ntuusa okusaasira kwange era okusaasira kwaffe nga house of prayer eri ab'ennyumba. Eri ab'ennyumba y'omugenzi Tamale Mirundi. Oba tutandikire ku linnya lye ery'okukkiriza Joseph Tamale Mirundi. Yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga okuziika kwe kwa ku Sunday program ye eri very clear. Naye omusajja oyo bw'abaawo kye bayita talanta, abadde ayina talanta ate n'agikozesa exhaustively. Akozeseza ekirabo kye awatali kutiitiira. Era bangi ndowooza bandyagadde okufuuka Tamale Mirundi naye tebasobola. Tamale Mirundi abadde ne uniqueness ku ffe ffenna nti bw'aba amaze okukakasa kyagenda okwogerako erinnya lyo lisuubiremu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bw'amala okukakasa kyagenda okwogerako, oba oli minisita oba oli ani, erinnya lyo lisubire mu mboozi. Tamale Mirundi abadde tayogerera mu ngero. Twogerera nnyo mu ngero betugamba ne batakola ki, ne batawulira. Buli lw'oyogerera mu ngero tolowoozanga nti gwoyogerako mugezi nti anaasomera ebbaluwa mu bbaasa. Kati Tamale Mirundi tabadde na bbaluwa ya mu bbaasa. Ebbaluwa ya Tamale Mirundi ebadde ennyanjulukufu, talina bbaasa za kwonoona. Tamale Mirundi yatuvaako olunaku olwokubiri, naye tukkiriza Katonda nti family egenda gguma era family ekyali ngumu eri united naye yeetaaga essaala kubanga ffenna tuzze tuyita mu bintu by'okufiirwa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.